Bannange tugenda mu protest vote. Tugenda mu protest vote. Naye tumanye nti tudiringa na dictator omubbi omunyakuzi. Okumanya nti omusajja oyo omubbi munyakuzi yatandika dde okubba akalulu mu 2023-2022. Olunaku lwe yatandikirawo okubba akalulu ng'agaanya okuregistaringa okuzza bujja national ID z'Abannayuganda. Lwe lunaku yali step esooka ey'okubba akalulu. Omulundi ogwokubiri gwe yatulaga nti nno ali already in process mu kubba akalulu. Lwe mulundi lwe yalemererwa okubala Bannayuganda, ng'era Bannayuganda tetumanyi muwendo mutuufu Bannayuganda tuli bameka. Bannayuganda abasinga tebaabalibwa, tebaawandiisibwa. Omulundi omulala gwali mu kukikiitanya n'okugezaako okubba akalulu in progress. Museveni byonna byalimu ali mu kubba akalulu in progress. Kwe kubeera nti no saawa zino yakulaze nti no yaguddewo okuregistaringa abantu mu voters register, naye nga registers ezo tezinnaba kutuuka ku bantu. Abantu abasinga obungi tebannatuukisibwako nkola eyo. Abantu abasinga obungi tebannalaba ku baregistrar, tebannalaba ku bantu babaregistaringa. Era n'enkola ey'okula gye yataddewo okulemesa abaana bonna abapya, abaana bonna abavubuka abaagala okutandika omwaka guno okulonda, okubateerawo ekibuli n'emitendera emingi egy'enjawulo emikalubu okulaba nti no bayingira mu voters register. N'ekyo kyonna kikola nkola ki? Kubba kalulu in process. Kubanga tugenda mu kalulu ke bayita protest vote. That is the only way we have to run through to get our freedom. So buli Munnayuganda yena gyali nsaba akitegeere akiteeke mu mutwe nti ebintu tebigenda kubeera byangu. Tuli mu kulwanagana na mubbi, tuli mu kulwanagana na munyakuzi, tuli mu kulwanagana ne dictator. Kati njagala obeerewo ng'okimanyi nti olina okukola buli ekisoboka omekinge sure nti no ogenda mu voters register oregistaringe. Mukimanyi nti no mu kibuga Kampala, mu bitundu ebiriranye Kampala, in Buganda, in around Buganda, tebannaba kufuna voters register, abantu tebannatuukayo kuregistaringa abantu. Mu bibuga mu constituencies of Matawuni tebannaba kuteekayo ba register kuregistaringa abantu. Era process eyo tennatuukayo. Naye genda mu byalo deep down eyo ewaleeya weetaaga n'okugenda olugendo oluwanvu. Abantu batandika ddo ba registaringa. Naye wano okumpi wano wo bakulaga nti no tebanaana kutuukawo. Eyo yenkola emu etulaga nti no Museveni okubba akalulu in progress. Ne ku luno tetugenda kulinda tulangirira kubanga tukimanyi tali tulangirira twamusinga dda. Ku luno kalulu ka kibuli. Era kyovula bayataddewo emitendera emikalubu. Buli mwana yenna nga tolina national ID ng'otuusiza okulonda, genda ewa chairman, funa bbaluwa ya chairman, gitwale ku ggombolola bakuteeremu sitampu, ogende weewandise mu voters register. Ogende weewandise mu voters register. Abantu bwenna tubakubiriza mugende mwewandise mu voters register. Eno yessaawa yo practicing our rights. Our rights ezituweebwa ssemateeka okwenunula n'okwejjako government y'ababbi. Already kubba kalulu in progress. Eyo enkola yonna gye bataddewo ey'ekibuli, enkola yonna gye bataddewo ey'okulemesa national idols renewing, enkola yonna gye bateekawo ey'ogaana okubala Bannayuganda, n'essaawa zino nga bakulaga nti mu registers abantu tebannaba kutandika baregistaringa ng'ate obudde buli mu kuggwaayo. They are buying time, bali mu kwebuzaabuza tebakyagala naye balina okiteekawo balage ensi nti kibaddewo. Naye in common sense nga kyakifere abantu tebali mu baregistaringa. Kati guno omulanga gwa buli munnansi yenna akwatibwa ng'ensonga z'ensi yo zikuluma. Ssaawa yakwebeereramu baboyi. Protest vote is the only way. Buli omu njagala otambuze nga hashtag gye bayita protest vote is the only way to get our freedom. Buli video gy'okola President yakikuwonyeemu.